Twebaza nnyo kuba ng'okyatambula naffe Fayirokummeeza program gy'olaba tugoberedde FAYIRO ku kanyoolagana akaliwo ku mmotoka eyatundibwa evaako emberebezi. Twagaana okulaba poliisi kyegamba mu nsonga zino na kiki ekirina okukolebwa okulaba ng'enjuyi zino ziruŋŋamizibwa bulungi wabeewo obwenkanya. Twongera okutambula ffenna. Ekinkwasa obusungu n'obulumi bwe nnina kunsiba kutte ssente zange nziwaddeyo ate n'okunsiba n'ensula mu kkomera bwe bulumi bwe nnina. Mu kugoberera fayiro eno waliwo n'omusirikale wa UPDF atayagadde kulabikira mu kamera naye nga y'omu ku baawa obujulizi ku fayiro eno. Ono yannyonyodde nti Nyansi omusajja abeera nnyo mu buvuyo bwa ssente era azzaamu eyimirira ne ku nsonga ezitali zimu. Okwatagana ennyo ne Nyansiyo oba okusobola okuba nga musemberera yajja n'afuna ebizibu sayidi z'Ekawanda eyo ku poliisi nga bamusibye. Kati bwe bamusibye Ekawanda yalina enamba yange already olutwali tutandise okubeera nga bansaplayinga amanda bankyalirako ewange nankubira nanga nfunye ebizibu njagala nyambe kubanga bankute omuwala agamba amanja biki bwe bityo bikwatagana mu ssente yamwewozesa ssente mu kibiina n'azimu agule emmotoka eyo yennyini ebakayanya kati konze nti anti bwe biba byebyo nga birimu amabanja ate poliisi ebiyingiriramu wa konze kale nja kujjayo enkya neŋŋenda nenjogera n'abapoliisi nasangawo looya w'omuwala nenjogera naye Nyansiyo ne bamuwa poliisi bondi ne bakola endagaano nakkiriza okusasula ssente ezo zeyali yeewoze zejja ku muwala okugula mmotoka ng'ayagala gimuwanga ekirabo ayagala muwasa bwe bityo. Yamugaa nyongeraako miliyoni manya mmeka nange nyongereko ngulye emmotoka agenda okugula emmotoka balaba tesaanira bamugaa tugende ku musaayi tayagala kale ne bibalemesa bwe bityo. Nenze ne mulwanako ne mnava muki mukomera ne bakola endagaano awo ne bakkiriziganya Nyansi asasula omuki omuwala. Kati omukwano ne gweyongerera ddala webale kunnyamba biki basajja adde bagandi bubi. Ku nsonga y'emmotoka eno omujaasi ono yannyonnyodde nti Nyansiyo yasooka kumukubira amugamba nti waliwo abantu be yaguza emmotoka eyo tewabula nga bagaanye okumalayo balansi era ensonga yali agenda kuzitwala ku poliisi. Timba ndi awo ankubira ngamba ate munnange emmotoka eri gye nagula nti gye nalingera okuwa omuwala nti anti nagiwa omusajja nampaako ssente miliyoni 3 naye balansi wange tayagala mukola ki tayagala kumuleeta. Konze lwaki takuwa balansi kyetute ebbanga ki ebbanga liyise bambuzaabuza. Konze okay nti kale katika tulabe ekyokukola nja kwogerako nabo bakuwe ki balansi wo. Omujaasi ono agamba nti oluvannyuma yakyewuunya ate Nyansiyo bwe yamukubira essimu ng'amutegeeza ng'abasajja babadde abanja balansi ate bwe yabaguddeko ogw'obubbi ku poliisi ekintu ekyamwewuunyisa ennyo. Nga naddamu nankubira wayiseewo ennaku nga 2 nyamba abasajja baagala kunziba biki yogerako nabo. Konze kale nja kwogera nabo nansindika enamba ya Mr. n'omusawo nansindika enamba ye mu message nenjifuna musawo ne mukubirako ne mugamba waaye musawo gwe gundi Ashirafu lwaki tosasula omusajja ko ya Ashirafu omusajja nange emmotoka nange nagitunda naye oli nange akola ki ambuzaabuza tuli ku masimu. Nyansiyo ne mugaagumikiriza abasajja tuba tuli awo bitutakaseera ngenda okuwulira nga nkubira nsubuga mukuta ali munda konze bakuwe balansi wo nga bwe mugamba konze yogera ne ose bakweki ate bikyali bya balansi nte anti motoka bagibba nenseka ne muganya Nyansiyo amagezi wagajjeewa ng'ekintu okitadde waggulu. Konze kale toba nabo gwomanyi nze nenzire ndowooza bintu byakumpi ebintu bigenze wala ne muyita ne mugawo waayi kiki wabadde ki nti tinkyenda balansi ninyenda ssente zange zoona zikugura motoka baba tazimpiire ninza kukoza nabo tumushawo.
Omujaasi ono yalabudde Nyansiyo kyave mu bintu by'okwagala okufuna ebyobwereere kubanga bijja kumuleetera obuzibu n'amusaba akkiriza okukwata balansi gw'abanja ave mu kutawaanya abantu abatalina musango. Omujaasi ono yawadde ne poliisi amagezi okwekenneenya amasimu Nyansiyo gazzaakubira abantu baavunaana okuva lwe yakwatagana nabo gano gajja kubayamba okubawa ekituufu ku bikwata ku nsonga eno. Obubaka bwe nnyina Nyansiyo naani mushaba agirisha enkazi w'omutama ebindi gamba tinkubiha nintina rahanga Nyansiyo abashija kabiho milioni 3 akazengambera ate ne zimuze engulu yali ali bubi nagenda mmande eyo ngera zakozesa kakati ebyensi bireke twemazamu nsaba muganda wange Nyansiyo afuuka nga muganda wange nze kati nange mwewala mutya kubanga toyinza kukola ebyo ndala notuuka n'okugenda n'owuba abantu bwotyo musabe ekintu kimu ku bulungi bw'eggwanga lyaffe n'obulungi bw'okuwa abakulu abatukola okunoonyereza kwabwe obutabamalya biseera n'obutababuzaabuza kuba maaso awo kiyinza omuleetera obuzibu kuba byebintu mulikodi bikola ki byebiri bisigalayo wano ojja kulimba ku lulimi oluusi obujulizi obufojalinge naye kye bayita essimu tojja kusobola kukikola ki kukijjawo ng'oyogerezeganya ne Mr. Nsubuga ng'oyogerezeganya ne Mr. Ashirafu ku balansi mpa balansi ate n'omaana ogamba nti bakubbi mbadde nkusaba Nyansiyo bireke bikome wano bijja kugwe binaagenda mu maaso biyinza okuleeta ebizibu gyali nze bwebubaka bwe muwa nga mu mukwano gwange Nyansiyo rega abashaija besaasire bakwe balansi yawe emitwaro 8 oba miliyoni bagikwate bagikwe kuba bayineyo ka balansi ke nga kakakadde nze kyemusabye. Omwogezi wa woofiisi y'omuwaabi wa Gavumenti Irene Nakimbugwe yannyonyodde nti b'ofiisi ab'enjawulo mu woofiisi ya DPP bazze basalawo ku FAYIRO eno wabula nga Nyansiyo tamatira. Nakimbugwe yagambye nti olw'obutali bumativu obuliwo ku FAYIRO eno balagidde poliisi eddemu ekola okunoonyereza okupya era nga byenaazuula kuba n'asinziira okusalawo ekyenkomeredde. Institution yaffe yasabawaabi ne poliisi tukolera wamu nejjukira omuntu babazizza omusango. Poliisi yesooka ku siini nejjawo obujulizi bwonna nekola biki nerambika bulungi fayiro yaayo kati ffe nga sabawaabi tulisiringa fayiro eyo okuva ku poliisi era tuba tugoberera poliisi byewandiise kubanga ffe tetubeerayo ku scene of crime era kati tusalizeewo nga poliisi ereese obujulizi obwesigama ku mateeka kubanga kati ffe tuba basomi b'amateeka tuba tulaba penal code constitution bwetambula kasa tutunula mu constitution ngamba bweti netutunulira obujulizi poliisi bwereese nga bonna buli bukontana then awo ne tusalawo mu mateeka tetusobola kusalawo omuntu nga tugambye bugambi tuba tulina okwesigama ku bujulizi ku bujulizi ate mu mateeka nga tugamba kati omuntu okubba olina okuba nga ekintu waliwo yamulabye nga akitwala okitegedde kati gwe eri mu ngamba mbuali nga toyogera bwogezi nga twali bajulizi balaga nti ddala emmotoka bagibbye tetusobola kutwala kigambo kyo tulina poliisi erina ogenda nenoonyereza ddala mbu baali bakulabyeko ng'ovuga eyo emmotoka yennyini era olunaku bwe luti omuntu yagibba baamulaba okitegedde ate byonna byonna byetugenderako okuwa ensala y'omusango. Omwogezi wa poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango Charles Twine yannyonnyodde ebyava mu kunoonyereza kwa poliisi ebyalaga obutali bwerufu ku ludda lwa Nyansiyo ekyatuusa ne poliisi okuddiza Nsubuga emmotoka eyo. Charles Twine yakubirizza abantu okukolanga endagaano bwe babeera bagula wamu n'okutunda ebintu byabwe by'omuwendo kubanga enkaayana eziri wakati wa Nyansiyo wamu ne Isaabirye ensibuko yaazo yali ya butakola ndagaano. Ku FAYIRO era twakola gwaffe abalina obuyinza Office ya Director of Public Prosecution netuwabula era netukola ekyo bwanga waliwo obutakanya bwanga waliwo obutali mumativu Nyansiyo akyalina chance kati FAYIRO bagiyise wa DPP tetumanya kinavaayo naye era ekinavaayo ffe kyetunagenda nakyo kubanga abo balina obuyinza obw'okusalawo ate ebyo byonna bwe bigaana nga naye si mumativu wadembe okubanga agenda direct mu kooti n'awaaba era bwe bagamba nti motoka eno erina okubanga edda wa Nyansiyo ffe tuli beetegefu okubanga tunoonya motoka eno era tuddemu tugikwate tugiwe Nyansiyo ffe tujja kugondera amateeka we are law enforcers wabula njagala kuwabulamu ebintu bibiri nti bw'otunulira guno omusango guno olabira ddala nti mwabo ababiri Nyansiyo ne gurupu eno ey'abayisabirye n'Ensubuga mulimu atali mutuufu ng'olabira ddala nti
kikolwa kya bunanfuusi, kikolwa kya bulyazaamanyiza. Mulimu atali mutuufu ate ng'akimanyi nti mutuufu. Nti enjuyi zombi zanditudde naddala oyo atali mutuufu n'akkiriza nti kyakola si kituufu, ebintu ebyo bakanye mutuufu babitugyemu, kubanga ffe nga poliisi tulina ebintu ebinene nnyo ate ebiyamba eggwanga bye tuliko. Tunoonya abatujju, tunoonya ababbi ba ssente, tunoonya bano ab'ebipanga, ate bw'otuteeka mu buno obusango bwe mwandibadde mwesolovingira mmwe nga mmwe, tuufu tulaba nti oba otunafuyiza oba otuziza wansi, ate mwate ate oluvannyuma n'otandika okutwogerera amafuukuule. Mpozi n'ekyokubiri ate nga nakyo kinene, nti emitima gy'abantu egimu gyafa, abantu baagwamu amazima, era tusaba abantu nti buli transaction yonna ebeerawo ng'erimu by'esente, twandisabye abantu, oba omuntu mukwano gwo, oba omuntu muganda wo, oba mwana wo, buli transaction yonna gy'okola giteeke mu buwandiike. Baako engeri gy'oteekamu akalagaano, an agreement, oba oli awo in future kayinza okukuyamba. Kati ogenda n'otunulira omuntu nnyansi okukwasa motoka isaabirye naye nga teyamuwa agreement. Singa yamuwa agreement era isaabirye yandijeyo agreement n'alaga nti ono musajja yankwasa motoka ye ngitunde era n'ebiwandiiko bye yankolera bino bwe biri, kati isaabirye yandibadde nga sitali mu bizibu. Oba engeri gye bamuwako balance, singa ono yanona balance n'agirisiivinga era kati yandibadde alaga nti oba oli awo ng'alaga nti newe yakwatira balance we wano n'alagawo. Fayirokummeeza ekyo kyaleero katugiwunzikire wano. Fayiro yejjayo bulungi ekimu ku kusoomoozebwa abakwasa amateeka kye bayitamu eky'abantu obutaba banjulukufu ku luuyi olumu oba olulala. Oba oli awo abantu baba abanjulukufu n'okufuna obwenkanya kwanguwa, kubanga kyanguwa okulaba ani mutuufu ani mukyamu. Yawo basiibulira wano n'okwongera okukkaatiriza ensonga ya bwino naddala mu misango gino, kikulu nnyo okubeera ne bwino obuwandiike ku buli nsonga gye mukola. Baageze ekiseera ekirungi, nze Richard Kaira Saalongo, tuddiŋŋane Sande ejja ssaawa 5 ez'ekiro nga gataliiko nfufu gawedde. Mirembe myereere.